banange leero mbayitidde mutabani wange ono amuyita Kugonza Isaac. Mutabani wange akuze mulaba tukoze ffenna buli lunaku musaba omuwala musaba mukamwana naye ma buli kadde abiwanvuya yampaya kazzukulu aka alina omulegete gumu bwe guti akaana konna akatibudde akamazeewo naye mubuuza mukamwana bwena ali naye nga yoyo mami lindamu yoyo mami lindamu kati njagala mbuulire kiki abavubuka mulenzi ali smart aba yakoze emirimu gye bulungi is very hard working ali focused naye mukamwana ambuze mwana wange nze nga maama wo obulumi nina bungi obulumi bungi mutegeera mami naye bintu by'okuwasa bino abavubuka baagala twagala okuwasa naye kiki naye embeera z'abawala abo naye bagambe yaluma ku muguwa yaluma ku musota ne balaba omuguwa yeekanga kati waliwo oluusi embeera gy'oyitamu n'otya n'oga n'amalako ntya abaana abawala bamenya emitima mami mwe mutamenya naffe tumenya naye ate oli agenda okukumenya omutima naddala abalenzi kati nze ngenda kukumenya omutima ddala kiba kisusse kikyotegeeza nti kisusse waliwo embeera ebeerawo ng'esusse kati nja kuwa ekyokulabirako nina mukwano gwange muwala ku Saturday ku Friday Friday namuyita mu mix show jangu obeerewo mu mix show naye wala muwala lwe yajja nakoma muyingiza wetukolera mix show naddamu mulaba nga tugenda awo nange aliwa ate naye nga ŋŋamba ambaddewo nakulaga n'ebifaananyi ebifaananyi tobiraba mbaddewo gundi ye yankubye kati nga gwolinga muleetedde abalala kati gwe kubamu akafaananyi singa oyo gwe mbadde njagala kubamu akafaananyi singa nali muleese nga wayi kamuleete mulageko ku mikwano gyange njagabagane bage mu maaso awo mbage mujjukire gwe naleeta mu mix show yoyo kakati embeera eyo golooza mba nkyalina appetite eyongerayo ebigambo okitegedde kati embeera endala ezifaanana bwe zityo nkitegeera embeera endala ezifaanana bwe zityo zitulemesa ate okubaako ne steps endala zetuteekinga tugenda n'osanga omuwala anyumye omwagadde olaba buli kimu kyoyagala akirina oli awo n'empisa nga azirina naye ogenda okugira oti atabalizeewo leero n'omusanga ne kasuku nagamba mukwano gwange just naye ate ogenda okulaba ng'ate byebakola bisukka biyitawo ku mukwano kitegedde nkera n'omusanga ne Kayima lino omusanga ne Fred lino omusanga ne Neri kati nawe n'owulira ng'oweddemu abo oba olina bbuba just nga gwe buli kimu oyagala kirabanga ebbuba waliwo ebisukka ku bbuba mami amoke nkyali tuli kumpewo ne mutabani wange waliwo ebisukka ku bbuba kubanga yes buli muntu alina ebbuba naye ate waliwo tuba tulina okubeera understanding. But I think omukwano gugumiikiriza. Yes, ati kyobola era nakugambye nti kiba kisusse kitegeeza ogumiikiriza n'oera nga obugumiikiriza bukomye ne mwana wange kikuyitiriddeko omwana watuukira ku omwana aba akwesize anga omuwala okutta omwaka in fact emyaka ebiri egyo n'agitta n'agikwasa bonkubye akakuli mami akakula mayi lwaki nkakubye kubanga ndabye bangi nnyo ng'amala omuzaala n'amuleeta n'amukusuulira awo kiva ku ki oba osuddeyo gwa nagamba gwe nga taata tolabikako nedda nno bendabye abakoze ekyo nga ne bataata baabwe bafaayo ng'abeera waka omwana amulabirira buli kimu afaayo oli bw'afuna amugambako ng'alaba kasitaasi kalungiko kasinga ak'omukulu ng'agamba waayi wanyowaawo gwe n'ebintu byo biibyo ng'agenda otegedde kakati ezo embeera bwe zityo kubanga waliwo abavubuka nga yagamba waayo amazzi gano kansooke nkole ki ngagezese ngabo oba naagamalako
kati bw'abanga ayina watuuka n'awulira nga gonye etandise omusikambula ng'agamba kooti kanzireyo ngira mbeera ku lukalu kati yembeereyo naye singa abawala bano nabo bategeera nti abavubuka babaagala naye waliwo ebintu ebibatiisa nze kati nina mukwano gwange atera okuŋŋaana omuvubuka oyo mwagala naye ntiddemuuko omugamba gwetuula naye omugee nti omanyi ekintu kino njala tukitwale mu maaso naye tusooke tukiweemuuko ki akadde omuntu akwagala ajja kubeerawo ku peesa eyo entono kubanga waliwo oli ajja nga ye ngadduka misinde alinga ali mulire alinga ali mulire oyo naye olusi taba mulungi kubanga tomanya kikimuddusa misinde so nze ndowooza ffenna twagala okuwasa n'abawala oli awo baagala okufumbirwa naye ebiseera ebimu olusi kapeesa akatono kayamba olw'okwamu abalenzi temwagala kweresa masanyu oba oyagala kukola ebintu bibiri omulundi gumu oyagala okuwasa ate oyagala kusetolinga down nedda mami okusetolinga down n'okuwasa kyekimu naye ati mwate mukikola nga si kyekimu n'owasa naye ate ng'osigalayo kyadigida kakati ate kino kankigambe ne bavubuka nange abalenzi nti okudigidda nsobola okudigidda ne munnange tebakyagala kyekyo kisinza okulemesa abawala kubanga wentuukira okumukwana mwagale oba oli awo ntuke n'okwebaka naye kitegeeza omutima gwe gwonna nkoze eki ngumuwadde kitegeeza buli kinsanyusa leka naye akole ki anti olumuzaalamu ng'omudibya leka naye abeerewo olumuzaalamu ng'omudibya muleka waka gwe ng'ogenda mu banno kibaala kati awo bakola kikyamu Friday mix mugitamu bakola kikyamu mixisho ne dance party tuzigendemu naye bebi muleeta omuge bebi leero kankutwale mu mix show muge bebi leero kankutwale mu dance party tukube omuziki okitegedde naye amanye nti omukulu nnoono ekintu akola ki akirimu ali siriyasi otuuka eyo nga bakayima bagamba naye naawe ozunganyo ne kakaziko otulemesa kati oyagala kujja jangu oba ojjala mukazi wo tojjira ddala ate kati egyo emikwano najjo tutandike okugikambuwalira kubanga ono bw'abanga mukazi wange mukitegedde mukazi we kati mwagala ntambule naani okuleka nga mugambye nti bannaye leero boys day out awo kitegeerekeka bwe bakugamba nti mami mubeerayo ne girls day out naye nga abasajja batukkiriza taata wo wali omulabyeko nga akkiriza girls day out girls day out nze n'okubira omwana n'omugamba owaaye oli alaga leero ndi mu girls day out neesonyiwa neddigwa leero yako taata wo nga nzikiriza ngene mu girls day out nti nze simanya nti basabye ne bakugaana kati tolaba abalenzi mwana wange njagala mukamwana omukamwana ajja kujja ndiyo nomala kubeera luyange oba kunyenya nga ovakedo nedda okunyenya kwemba wakunyenya nanyenya naye omukamwana ajja kujja kati omuntu omutuufu tumale okuva mu korona omukamwana gwe nninze gwolowooza yali badde atya gweyagala okundeetera ekisooka ng'ate kyekisinga obukulu n'okubanga atya Katonda ekyo tekiriiko na compromise ebira byonna tusobola okucompromisinga obulungi tuyinza okugamba kale katutwale omulungirungimuuko atakabya baana naye kasitaba nga atya Katonda that is prerequisite number one and the must kati tuva kutya Katonda tudde ku bulungi omukyala webuliwo ngenda mpola tudde ku bulungi obwokungulu nti bw'omuteeka ne bagamba eyo mukyala kugonza nga twajja kugamba ekituufu ye mukyala kugonza kati bwe tuvaawo tudde ku mutima alina okuba nga omutima gwe ekisooka mwagazi ayagala abantu okwagala abantu imijeno ayagala abantu nga mukakkamu
saagala nnyo muntu ali waggulu eri kubanga mmanyi okwambukayo okwo kati ate bwe nafuna ali eri waggulu nga nange nyambukayo tuyinza obutamalako kati njagala oli nga mukkakkamu nti kale nange wembeera mu kiseera ekikkakkamu mukakkane mwonna bwe bita banayiraba bannagenerikyaka kumakya kuno banaye mulabe ono akikoze nno yebba wajjamira bakitegeddesebo abalabi baffe kaakati mwagazi mukkakkamu muntu w'abantu muntu w'abantu kubanga nze ndi muntu w'abantu nina emikwano mingi nnyo oluusi ntuuka newantu nga simanyi nti waliwo abammanyi ogenda olaba gundi oga bannange neno nayo bammanyi ati then alina okubanga muyonjo kubanga nze mu buulu bwange mwendudde neyonja neyonja nefaako kakati ate okufuna omukazi ng'ate tajja kusobola kumenteininga ekyo kyasanzeewo ng'olina okubiyonja byonna awajja kubeerawo obuzibu ate okutya maama wonze ekyanti kijjira wali eri mu kwagala abantu kubanga buli lwoba ng'oyagala abantu omanya n'ekitiibwa ky'obawa naawe kennyini obaako n'ekitiibwa kyeweewa kuba bw'oba toyagala abantu ojja sanga oli omuvume osanga oli omukube ogenda oba oggolera buli muntu naye bw'oba ng'oyagala abantu naawe kennyini oga bannaaye ono omuntu mukulu n'omussaamu ekitiibwa ono omwana muto n'omussaamu ekitiibwa buli omu n'omwagalira mu kiti kye naye olowooza empisa z'omuntu omwagalwawo teva oluusi ku ggwe olowooza ebintu nayinza obituukiriza senga tafunye ggwe nga naawe omuyamba like nga omuyambako for example takes two to tango era ne bayibuli egamba nti ababiri bayinza okutambula wamu okulekanga batabaganye ekitegeeza nti sinze it is part of me okubanga zino empisa zenjagala nange nzirina kubanga nze nina principle gyentambulirako mu bulamu nti njagala mpisa oli nga bwe nandyagadde yampise bwe mbanga ngenda kukola ekintu embanga ngenda kuyombesa omuntu sooka neneebuuza naye kyeŋŋenda omuyombeseza singa nze gwe badde bakiyombeseza kyandimpisizza kitya bwe ndaba nga nange kyandimpisizza bubi awo nga nkita ate njagala nnyo abantu tuyige ekigambo kye bayita okwesonyiwa waliwo ebintu oluusi ebitumalamu nga ne bwe wandikyesonyiye tolina kyovaako ekitegedde waliwo ekintu ng'olabira ddala tekina kutwalira budde kikwemalizamu bwereere just kireke obulamu bugende mu maaso ate n'ekintu ekiramu kyenjagala abantu bategeere ekintu nga tekirina kyekikuggyako nga tekirina kyekikukyusaako ng'osobola okukireka kireke teweesiba ku kino obeera kubanga oluusi twesiba ku bintu ebimu ate netumaliriza nga tulumizza abantu kino nino kikola naye in the end gye kiggwera ogenda kulumya abantu bangi ne bwe basi bangi ne bwabeera omu nakyo kiba kibi kati ekibalemesa okuwasa amangu baana bange ekibuuzo ekyo mami lwenkyogerako nga weebuzaabuza si kwebuzaabuza naye nze nakubuulidde embeera oluusi otunulira embeera nogaa naye ono gwenjagala gwengenda okuwasa gyetugenda nga si walungi tekiri kufefeka n'abakazi bennyini nina mukwano gwe gwe nadde naye jjo nga ŋŋamba myaka giŋŋendako nemugamba myaka gikugendako olina boyfriend akuwase naŋŋamba waliwo ekintu kyoyingiramu nga naawe okiraba nti ogenze kufa kitegeeza saidi zombi gyekiri kituufu omuwala atunula n'agamba naye newankubadde tudeetinga naye nedda n'omulenzi naye ng'agamba newankubadde tudeetinga naye nedda kakati ne tuddayo ku luyimba lwa papa olwa miisa wasa mukwano gwo kati sooka mufune mukwano gwo munyumirwe mukyakale mukole ki kati bonaalaba nga
mwetegedde bulungi musobola okugendamu entangomenti ng'omugamba bbe byomanyi